mu Uganda eno muli sente oyimba oluyimba nga tona na ddoboozi ddungi naye ngwena byogasegasaawo n'ovuga Range Rover. Wangi ate n'oba n'eddembe okugitemaatema ogikole nga bw'oyagala. Abaana bajjonze Kampala bannange. Nalaba Range Rover ya alien skin Ssaabafanguni nga si Range Rover zino ze tumanyi naye nga mpya naye nga yagikyusizza agipanguludde alinga pangula pickup. Nabuuze no Range Rover bagijje mu bekadinoga ni mpya tewali agana kufuulafuula nnyo mmotoka yo naye nga ayimbye eki pate wangi Ssaabafanguni simuyinaako obuzibu alina vasi gyayimba nga njagala egamba simanyi abalabe baffe mujira ne mutukeberako manya simanyi waliwo kapaati awo abinyumya akagamba kati nti mujira ne mutukeberako tajja kubalumya mutwe z'omu ku bantu abalumya emitwe mu Kampala kati alien skin yayimbirazi bameka abakkiriza nti Bujjingo alumya omutwe basi naawe genda obalumya omutwe mu linnya lya Yesu. Sirumanyi bulungi babaluyima naye naluwuliriza abalabe baffe mujenda ne mutukeberako wangi batukeberako ati kwe bali balaba bagira ne batukeberako twazaalibwa kubalumya mutwe ate nze wali pate ndekawo njere nze mbolera njere kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Yes, nja basabulanga bamugambye alyaga ne basabule njere nze mbolera njere vision night nze mbolera njere keranga lumu era ndemo njere nga bbiri mwatondemo njere nga ssatu era ndemo njere night prayer ndemo njere twazaalibwa kubalumya mutwe mmwe kubira Yesu engalo ez'amaanyi. naye olaba enjiri bw'ennyumira bali mu night prayer eguddewo omwaka mukubira Yesu engalo ez'amaanyi.